kukoowa olwo balisangula maziga mu maaso g'abantu be mu buli biseera. Mukama njagala mbere mwaba balibeera mu kibuga. Mukama njagala mbere mwaba balibeera. Tuwanike emikono tukuwe ekitiibwa. Tunakuwa kifaba na babantu tetulina kyakuwa okujja kutusinzanga ennaku zonna. Osaanidde kabaka, osaanidde ekitiibwa ky'amawanga, osaanidde oluyimba lw'ekkanisa, osaanidde eddoboozi ly'abalina ebibi, osaanidde oluyimba olusinga okunyuma, osaanidde oluyimba mu nnyimba, osaanidde oluyimba olutagiba, osaanidde oluyimba olw'emirembe gyonna. Tewali akwenkana Mukama, tewali alinganga gw'ekitiibwa ky'amawanga. Oli luyimba lwaffe era oli maanyi gaffe Mukama. Tukwenyumiririza mu kabaka w'eggye, twogera ku bulungi bwa Mukama. Ekitiibwa kyo kijjula mu ggulu ne mu nsi, n'abakwesiga tebaswazibwa. Nkwenyumiririza ennaku zonna, omutima gwange gukwagala kubanga oyagalika, emmeeme yange ekwesiga kubanga weesigika. Tewaliwo mulungi nga ggwe, tewaliwo wakisa nga ggwe. Ekitiibwa kyo
ebisinga byonna ebirungi. Oli mulungi okusukkuluma abalungi be twali tulabye. Osaanidde. Kampulira eddoboozi lyo nga limugamba nti osaanidde. Wabeewo eddoboozi erimugamba nti weebala olw'ebirungi by'okoze. Wabeewo eddoboozi erimugamba nti gwe Katonda. Wabeewo eddoboozi erimugamba nti tewali akusinga. Wabeewo eddoboozi erimugamba nti gwe weka. Gwe weka osaanidde ettendo. Gwe weka osaanidde ekitiibwa. Amawanga gaatulema erinnya lyo. Buli vivi likuvunnamire. Buli lulimi lwatuleti gwe Mukama. Katonda atessa ebigambo ebirungi. Katonda atajjulukuka. Osaanidde Mukama. Oli wa kitiibwa. Tewali alina mukwano gw'olina. Tewali alina kisa ky'olina. Tewali amanyi kwagala nga bw'oyagala. Osaanidde Mukama. Osaanidde. Osaanidde. Tunakuwa kife abaana b'abantu okujjako okutenda n'okusinza ennaku zonna. Tunakuwa kinaye. Tunakuwa kinaye. Kuba tuli bato nnyo gy'oli. Kaasooka tuli babudesero. Twandikuwadde engoye. Twandirozeemu enjeru. Ezaffe tozambala. Naye ffe tukuweesa Mukama. Sigawalinga maama wange. Twandikutudde mu kibuga. Watunemula ebyo by'oyagala. Omesibye nga teefe. Sigawalinga taata wange. Nandituddeyo mu mmotoka. Ekikuba ne nkuteerako omuvuzi. Naye abatolera okutega. Sigawalinga baganda bange. Bakikutudde mu nninizi. Nange ne nkuzanyisa ngweyo. Era ne nkulamuza ekibuga. Sigawalinga musumba wange. Nandipeddeyo okubadde. Era ne nkukabula ebintu. Naye era batolera okutega. Twandikuwadde abaana. Abaana gwe wabakuwa. Naye tukuweeko ekipya. Kuba byonna byonna obimanyi. Osinzibwe Mukama. Osinzibwe Kabaka. Otesekekere balyera barabakara bandera yera. Otesekekere balyera barabara bandera. Osinzibwe Kabaka. Osinzibwe Kabaka. Walokole Mukama. Ate osinzibwa njagala. Walala nkwagala nnyo munnange. Osinzibwe
obadde weebuuza omuntu asobola okubasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGPevents be bantu abatuufu bategese emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga, Kwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo, Blessed Gospel Promotions and Events, era bategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo. Bakolera selection y'ennyimba zoyagala eza gospel gwazagala ku DVD oba ku ka flash, oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako, zonna bazikuselektingira. Batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba, oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa, bw'abaagala bakubire ku ssimu noti 775-886-3 obagenda ku Facebook page yaabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents, Excellence, Integrity, Time and Hardworking.